Njebale abekalangala mukulike eyo kyonna kyekiri mukulike eyo era mwebale kola abaana abakoze mwebale kuyuwawo mubiri mwebale byonna bye mwakoze okwerekereza amaka gammwe ne mugenda musula mu nsiri mu mpewo mwakoze kyamaanyi. Aida entebe eyo gituddemu nayo gituddemu ku musaayi gwa Ellen. Aida entebe eyo gituddemu ne bw'ona olinnya eryato n'ogenda mu Parliament manya nti otudde ku Ellen. Buli w'onootuulanga entebe gy'onootuulako mu Parliament manya otudde ku Ellen. Aida buli ntebe gy'onootuulangako omanya otuddenga mu musaayi gwa Ellen na mutwe gwa Ellen. Aida nsaba buli w'onootambulanga olinnyenga ku Ellen. Kasolo nsaba buli bw'onoobanga weebase weebakenga ku Ellen. Kasolo nsaba n'abaana bwe batambulanga bwe bati batambulye mu musaayi gwa Ellen. Bwe kibanga ekyokufa tekyakumala ku maanyi gatadde ku Ellen. Kasolo Ellen yakola ki? Yakola ki mazima? Kale mwandigambye nti katumuleke ekifo ekimu kyokka ekyekalangala bw'aba jjajja wakwongera kuddiza Buganda ogikulira era ajja kwongera baba si wakwongera era si wakwongera. Kasolo Aida nsaba ne bw'onootambulanga ne bw'obanga ozibiridde bw'oti ku lw'emizimu n'emisambwa nsaba olabe Ellen. Ellen bw'oba wonna we weebase nsaba omuzimu gwo gusituke gutambulire ku Aida. Era nga nsinzira ano nga nkoowoola Ellen wonna wonna w'oba weebase omuzimu n'omusambwa towumula emizimu gya kalangala gyonna n'emisambwa abwe giba gye gimpozi nga bwe giri nti baagitazaama. Nsaba Aida buli w'alinnyanga ekigere kye bw'ati ng'alinnya ku Ellen. Ku lwa Katonda n'ensi yange ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala. Jjajja Lubowa omusibi w'empingu nsaba mu Parliament eyo Aida oleme kufuna essanyu. Jjajja Lubowa omusibi w'empingu nsaba onkwatire Kasolo oyo afazaali omukwata mu maka wansi. Abekalangala mukulike eyo kyonna kyekiri mukulike eyo era mwebale kola abaana abakoze mwebale kuyuwawo mubiri mwebale byonna bye mwakoze okwerekereza amaka gammwe ne mugenda musula mu nsiri mu mpewo mwakoze kyamaanyi. Aida entebe eyo gituddemu nayo gituddemu ku musaayi gwa Ellen. Aida entebe eyo gituddemu ne bw'onoolinnya eryato n'ogenda mu Parliament manya nti otudde ku Ellen. Buli w'onootuulanga entebe gy'onootuulako mu Parliament manya otudde ku Ellen. Aida buli ntebe gy'onootuulangako omanya otuddenga mu musaayi gwa Ellen na mutwe gwa Ellen. Aida nsaba buli w'onootambulanga olinnyenga ku Ellen. Kasolo nsaba buli bw'onoobanga weebase weebakenga ku Ellen. Kasolo nsaba n'abaana bwe batambulanga bwe bati batambulye mu musaayi gwa Ellen. Bwe kibanga ekyokufa tekyakumala ku maanyi gatadde ku Ellen. Kasolo Ellen yakola ki? Yakola ki mazima? Kale mwandigambye nti katumuleke ekifo ekimu kyokka ekyekalangala bw'aba jjajja wakwongera kuddiza Buganda ogikulira era ajja kwongera baba si wakwongera era si wakwongera. Kasolo Aida nsaba ne bw'onootambulanga ne bw'obanga ozibiridde bw'oti ku lw'emizimu n'emisambwa nsaba olabe Ellen. Ellen bw'oba wonna we weebase
nsaba omuzimu gwo gusituke gutambulire ku Aida. Era nga nsinzira ano nga nkowoola Ellen wonna wonna woba weebase omuzimu n'omusambwa. Towumula emizimu gya Kalangala gyonna n'emisambwa abwe gibajje gimpozi nga bwe giri nti baagitazaama. Nsaba Aida buli waalinyanga ekigere kye bwati ng'alinnya ku Ellen. Ku lwa Katonda n'ensi yange ayisa abasajja Kabaka wangaala. Jjajja Lubowa omusibi w'empingu nsaba mu Parliament eyo Aida oleme kufuna essanyu. Jjajja Lubowa omusibi w'empingu nsaba onkwatire Kasolo oyo afazaali omukwata mu maka wansi. Kawumpuli nsaba onkwatire Kasolo oyo. Mwasibye mutya nno bannyabo ne bassebo.